muliranye eggwanga Uganda wamu n'eggwanga lya Tanzania mwakwataganye ku kyamafuta mwakoze bulungi nnyo mwebale nnyo jjajja mwami kwatagana na Suluhu katusabe amafuta gatugase naffe enkolagana y'eggwanga lyaffe ne Tanzania yeyongedde nnyo ekyo nno kiba kirungi nnyo nnyo katusabe n'ebyalwanda biggwe webale nnyo jjajja mwami kwatagana na Suluhu katusabe amafuta gatugase naffe endagaano y'okusima efuta yasiddwako emikono lw'eggulo amafuta gafa g'ebunyolo tugenda kutandika gasima webale nnyo jjajja mwami kwatagana na Suluhu katusabe amafuta gatugase naffe tubaniriza ku kitundu kya Bizonto eky'olunaku luno olwaleero tuli wabananga bwe mutulaba maama nnyabo Lady Zonto nanyini wato saidi eri Lady Zonto n'abeera wakati Junior n'ambeera wano nange yanga Zonto n'embeera wano YouTube channel yaffe etibwa New Bizonto genda ojja kusangayo kawaka tojja kwejjusa yadde olunaku olumu bwe luti tukowola abafuna abalamu nammwe abafedda naye nga mukyayinaayina mu nsi eno mujje mutwegateko ku kana ak'amafuta mwandyekanga nga bbeeyi tugagula 5 liito oba 2 n'obwerere gano ge tujja wano ebunyolo sanyu jjereere ery'eggwanga lino era sanyu lingi eri Tanzania yonna ffe bannayuganda ababadde bakaaba ennyo emirimu tewali emirimu giigino gizze ababadde bakaaba nti amafuta ga buseere ekyo nakyo kiwedde agaffe gatuusa osimwa olunaku lw'eggulo lwe twamaliriza okutula ddiiru y'okusima amafuta eggwanga Uganda lyakwataganye bulungi nnyo eggwanga lya Tanzania ne bakola endagaano kino nno kitegeeza nti eggwanga Uganda n'eggwanga Tanzania bagenda kufunamu ebirungi mu ddiiru eno gye bakutudde eggulo mu ggwanga Uganda mu bitundu by'ebunyolo bazuulayo amafuta mu 26 ebbanga lino lyonna okuva 26 gabadde gye gali nga tegasimwanga amafuta gano ge bazuula ebunyolo mangi nnyo ate nga malungi nnyo kati ebbanga lino okuva 26 gavumenti ya wano eya jjajja mwami ebadde yeetegeka esobole okugasima amafuta gano agagenda okusimwa galina simwa bunyolo ku Lake Albert gagende Tanzania bagasengejje bulungi ku mwalo gw'ettanga eri mu Tanzania kino nno kitegeeza nti olugendo luwanvu nnyo okuva ebunyolo okugenda e Tanzania otambula mayiruzi 898 okuva ebunyolo okutuuka ku mwalo guli ogw'ettanga oguli e Tanzania amazima tukkirize ddala lugendo luwanvu oba obazeebaze kilomita eziriwo ziri 145 lugendo luwanvu nnyo kati ensonga eno ey'okusima amafuta etutte ebbanga ng'eyogerwako pulojekiti nnene nga yeetaaga ssente eziwerera ddala esobole otambula wano jjajja mwami yatandika otambulako uli agenze Tanzania ewa Kikwete uli agenze mu Rwanda eyo Kagame n'amugoba ate naddayo Tanzania ewa Jjagaya Kikwete ne batuula ku mmeeza ne bateesa bulungi nnyo ng'era ensonga enkulu yali y'amafuta waliwo eyeebuuza buli Kikwete bye biki mu biseera byennyini bwe baazuulira amafuta nti gye gali ebunyolo yali 26 mu biseera ebyo eggwanga lya Tanzania eyali pulezidenti waalyo yali Jjagaya Kikwete mukigamba abaana bakitegeere bulungi nnyo tuzzeeyo ku mafuta gwe songa mbeere olw'okuba omulimu guno ogw'okusima amafuta gwali gwetaaga ensimbi eziwera saako n'abakozi abalina obukugu mu kusima amafuta be tutalina wano eno gututte ebbanga nga tukyaguyiiyayiiya eyali sipiika bwe baazuulira amafuta yali Kiwanuka Sekandi nga ye sipiika era ensonga eno ey'okusima amafuta yatuuka ku mmeeza ye era n'agitunulamu ne mukyala Kadaaga bwe yaddako nga sipiika naye era ensonga eno ey'okusima amafuta naye yagimanyaako yatuuka ku mmeeza ye ensonga y'emu eno yatuuse ku mmeeza ya sipiika Jacob Oulanyah nga 9 Desemba omwaka oguwedde era yajjira mu bbago ng'ebbago lino byalimu bingi nnyo ebyokutunuulira nga tetunnasima mafuta okugeza labayo gye basima amafuta ttaka ly'abantu we balimira emmere kwe babeera kwe bakulidde toyinza kuva eno n'obwaba bagobe nti mutambule muve wano ekyo nedda bandi kyokka 2017 abantu mu bunyolo baatandika okugobwa ku ttaka lyabwe ekitaali kirungi era twakivumirira nnyo kati paalamenti yaffe yatunula mu nsonga zino obutonde bw'ensi okugeza emigga saako ebibira saako ensozi omugenda okuyita payipulayini zino era ebbago lino ng'erya Uganda
Uganda we bibeera lyayita mangu nnyo ndowooza lyagirako akasente kyokka ng'amazima lirimu ebirumira bingi era palamenti yasaba gavumenti ereme kuyisa bubi batuuze b'ebunyolo ng'okubasengula ku ttaka lyabwe nga tebaliyiridde ate nga kituufu bagenze okuyisa etteeka lineeno ng'abantu bangi baabagoba dda nga n'olwaleero bazunga buzuuzi bannange Uganda olemwa abatuuze b'ekijungu ebunyolo eyo saako n'abalala abali ekakumiro bali mu kukaaba nti baabagoba dda ku ttaka amagye gagenda nga gagoba bugobi ku ttaka amagye gagenda nga gabagoba bugobi ku ttaka bwe baalaaja nako nti lwaki mutugoba ne babatwala mu kkomera mbu balya mu nsi olukwe era n'olwaleero bali mu makomera bambi wabula kye tusaba paalamenti yaffe esooke erwane ku bantu baneeno baveeyo mu makomera tebalina musango mubaliyirire bonna bafuye gye badda waliyo n'omuzeeyi Adulin Tugume bamugoba kuyiika 8 beddu kyokka ne bamuliyirira emitwalo 5 tolabanga kujooga ate okw'amaanyi kati olunaku olw'eggulo diiru yawedde nga Uganda eyaffe saako Tanzania basisinkana ekkololo bakutula eddiiru eno omwami Museveni yabaddewo nnyo ne Dr. Philip Mpango vice president wa Tanzania saako Abafalansa wamu n'Abachina kampani y'Abafalansa ensimi y'amafuta eya Total Energies ye yalidde empanga olwo newerekerwako ey'Abachina China National Offshore Oil Corporation nayo y'amaanyi nnyo kampani zino eno ze zigenda okugasima era bagambye nti waliwo emirimu eri bannayuganda mugenda kufuna emirimu abantu abasoba mu mitwalo 16 be bagenda okufuna ku mirimu baaba wabula tetunnamanya bika bya mirimu musooke mutimbe ebika by'emirimu nti waliyo omulimu guno waliyo naguli ffe twesootinge tujje tugikole so si kutugamba nti waliyo emirimu nga temutugambye bika bya mirimu ki ekyokubiri ani agaba emirimu kampani zino eno oba gavumenti bwe ziba kampani nga yegaba emirimu eyo siwa ddiiru tujja gifuna naye bweba gavumenti nga yegaba emirimu baganda bange